Balaza tutandika wiki mpya olwaleero ziri 17 omwezi ogwokuna 2023 twongera okwaniriza tukulisaayo mu weekend tukulisaayo ababadde mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mukulikireyo ddala n'ekikulu era kwe kuba nti Ssaabasajja mulamu ate n'ekya okulwanirira obulamu okulwanyisa ekirwadde ekya HIV AIDS gwe mulanga ogutujukiza nti ekirwadde kikyali mu masekati gaffe twekuume tusigale nga tuli balamu ate n'abo abalwadde nabo balabike nga bafuba nnyo obutasiiga abalala mu nteekateeka yennyini era tusaasira nnyo abafunye ebizibu mawulire amabi ag'okufa kwa eyali omutesitesi omukulu mu Ministry ya Finance Keith Mahakanizi ago nago si mawulire malungi tusaaliddwa nnyo omukulu oyo tusaasidde nnyo ab'ennyumba ya Keith Mahakanizi Ministry of Finance ne Uganda yonna okutwaliza wamu twafunye n'amawulire amalala amabi nti omulamuzi eyawuumula retired judge owa kooti enkulu Wilson Masalu Musene yafudde olunaku lw'eggulo mu bitundu eby'Embale tusaasidde nnyo judiciary yonna okutwaliza wamu ne family ye okutwaliza awamu mu studios enkyaleero twegattiddwako Honorable Eric Musana akyali Eric Musana mbaka wa Parliament owa Buyaga East so nga ate mbaka tukiikirira mu Parliament eya Africa Pan-African Parliament already yatudde dda mu studios twegattiddwako ne Kikonyogo John yamyuka omwogezi w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC tukubaganya ebirowoozo okubigenda mu maaso mu kiseera kino kennyini mu Uganda bingi ebigenda mu maaso kanyanirize Honorable. Yes, sir. Buza balaba Sol TV. Good morning, dear viewers. Amanya nze Musana Eric akyali omubaka w'Obuyaga East. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku Sol TV. Ambagaliza okuliza obulungi. Tobuuzizaako ab'Ebuyaga. Ab'Ebuyaga Kagadi ambatumidde nnyo mwebale okubeera ku Sol TV. Good. Kikonyogo John. Mbalamusiza abasibo ne banyatuuliriza nsonyi tuludde okulabagana mbadde n'ebisumbuwasumbuwa ne mukama nga badde ampita temuvunaana naye nga nze sisobola kujja nebaza omukulu abateekawo TV eno Pastor Bujengo ne banne okuba nti bakola omulimu mulungi namwe baganda bange abateekako ebyuma bino n'okumpita ku programu eno. Good. Tulaba ku Sol TV nsonga zikyali za buli bwanguzi na butya bwe tusobola ogimalawo mu ggwanga Uganda bingi ebigenda maaso bakwatiddwa abalala bali ku bunkenke beekukuma bwekukumi essaawa yonna bagamba nti files zigenda wa DPP zisala zigenda mu kooti tunaabiraba. John Kikonyogo kantandike naawe mu ddakiika emu bbiri ebigenda maaso biraba otya tusuubire ki ekiddako Mabati. Kububi bw'enguzi n'obulya. Si mabati goka. Abaye kati kekali umaya abantu kati kubatwala mbingi bajja kubula. Wale tunadda mu birala. Tongere ku mabati goka. Andi bajja kulaba nga aka n'akamabati akatono ennyo. Waliwo ebinene ebibaddewo. Bana Parliament bakimanyi. Tulina ebintu ebibaddewo binene nnyo. Ekyo bulaba na Uganda tulina obuzibu buyitirivu. Kyembadde complain kwa bank eddene. Ebitu binene biri serious tubiteekamu omuzannyo. Okay. Ndoza first time ndoza myaka nga 10 egiyise okulaba nti abantu basigala ku kintu kimu kyembadde nkabira wano ne bakimalako ebbanga naye ne bagaa tukifiireko n'ogezaako kikyusa n'okizeero ne bakizza. I think it's the first time now about 15 years. Yeah. Actually etteeka ly'ebisiyaga bwe lyajjaawo bwe lyajjira nali manyi nti kino kikoze eki sijja kufa kino kigenda kufa naye abantu bakikomezaawo ate ne mu nsi kati ze ne muzannyo gubayita chess mukama wano agumanyi chess olwo obugundi obusooka mu maaso mu lulimi olukadde bali babita soldiers babita pawns bwe kaba kakyali eno ku gundi okalaba oyinza okasacrifice n'okasuula enaki naye bwe kagenda ne kasolosa ne katuuka ku sayidi endala kafuuka the most powerful piece on the board. Kati ne mu nsi yonna akantu akalabika ng'akatono nonde ekisiya kaso okuvamu ekintu ekinene nnyo okusinga ekyolabanga ekinene ng'otandika. Kati kana akantu ak'amabaati abamu baakanyuma baga ati abekalamu gye bali bulijjo twali tubibalyako kuba badde babibba. Yeah, true. Embuzi zaabwe baazirya
Katera muntu badde bageza kutubulya n'embuzi bazirya. Abantu bagati atusooka tumala ekyama bati kyokka. Abantu embuzi tebazo. Ate embuzi zatwala 98% of the money. Amabaati anti mangu okwogera, mangu okulaba ate gaswaza nnyo. Embuzi ky'okuswaza nakyo. N'okuswaza gaswaza nnyo omuntu omukulu otwala otya ebbaati ya geeja 28. Nga n'abantu abasinga obungi n'ebuyaga wa muganda wange ono 28 basira tebakyagala gazimbisa. Kwagononeka mangu. Na 28 atege magumu. 26. 28 ge magumu bakozesa 32. Abombyalo bakozesa 32. 32. Naye kati bwali bwaffe mu Kampala ndowooza twakyaliziba nyumba ya mwamba na geeja 28. Tewali. Naye kati okubanga oli ku level ya minisita afuna milioni esooka mwana omwezi. Ne bakuteeka mu kintu ekyo abasinga obungi bagatwala bagagabe. Basobola okufuna obululu obujja ge mazima. Naye ekikulu kiri nti bwe buvunanyizibwa bwe tugamba bintu byenkana bye tufiiddwa mu gavumenti ebyandibadde sente zijja ku luguudo olina asobola mugula emmotoka bibuzanyo badde mu gavumenti kati kano kabaswazizza okugyayo gundi ekola oba abantu bakiremeddeko bannayuganda si tusobola okulemera buli kintu tukiremerako ffenna gavumenti eno esobola okukutuka nekola kitwagala kale sente z'NSSF sente mpitirivu a third of the budget in those Uganda. 17 trillion, 7.9. Say about a third of the budget. A third of the budget. There was a gundi yali asa million na abana babuuza bakama bafa in parliament. Account inagamba mwanje nakola budget ya million 8 ne bangamba nyongereko 1 billion. Kumpewa nga tukiraba. Neyegana mwami gundi bya Rugaba nti sente tangamba akoyo mukama wange wa finance yagamba bya Rugaba na jesimu ngenseraba ne message ino gwo jimpereza naye kati ebina nabifiira ekitegeeza obubi bwadde bugenda maaso nenga twavunda dda katonda gyebujja kana akatono kivudde ku kyokuba nti ensonga yevuddeyo ate era abantu ne bagiremerako ebbanga lino lyonna nyinza kyogera mu ange nyinza okubandoza katonda yasazeewo nsonyiwa okukyogera bwe katonda yasazeewo agandi kanyanika abantu bano ate sikwanika fu buntuntu sikwanika muganda ngono MP okwanika cream of the cream in the country kubanga ekintu ekikwata tekibanga ondoza ekikwata abantu bonna bwe kiti nekikwata okuva ku vice president nekikwata kuva ku namba 2 namba 4 yoka guma abuuseemu yoka chief justice nebo nabona nekibakwata okukka wansi office ya prime minister yonna neggwawo ekintu ekyo si kitono si kyangu kakati bwe tukituulya abannayuganda kitulaga ekibadde kyekwese nga tukaaba amaziga waliwo abalowooza nti oba abantu bano yali set up kijja kitya nti ebyo nabisoboka kwanza ina negukyendowooza siyori gye nnina wasinga otuulya amabaati gano mukyala kitutu gye yagatwala eka ati yagatwala mu district yagatwala mu constituency ndala gye yali agala mbu okwesimba gye bujja ate ndoza waliwo nebyamuleetera problem yatunulya nnyo ebyembuzi ebyo siya president Museveni osobola okumuza mukama n'omubuuzako dda ama kitutu yakuwandikako ku bbaluwa ku byembuzi nti waliwo abazirya obubi ennyo president ajja kugamba nti yampandiikirako sibugezi n'omulaba otegeeza kyawo kikonyogo kyentegeeza kitutu yagezaako complaininga nti waliwo amalawo sente z'embuzi ezimubazimulira nakota genda obuze president wati yakimubuuza bwemulaba ngaomubuuza nga kikonyogo yagamba bwati wati yawandiikako kakati gwogezaako okuwandika olwope banno balina okukola kawunta bino bibadde bikolebwa bulijjo si yasoso bikola naye kati n'engeri gyekyavaayo kino kyali sara taata nebagamba bantu bagatwasa bweziti undi yagatwala bwati ne babijjayo so quickly nga twali abasabe nabbasaba nolaba neguli nesimbula ekampani egera nenoonyereza mu kyalo oyo ne milioni nga 3 samuya ojja kumunamuli gyegenda onoonyereze ezafrika kuzembuzi katono samuya kyankalana for intelligence yaffe ekola ki etubuulira kakati kitutu oleo wali bagala ndoza omusaanyawo naye naye in the process ndoza naye nalabanga bamusaanyawo nakola kawunta yeeyo ndoza bajja kundekera wano nange kampeeko abalala yes kakati omuntu yekaika gwewadde gundi ey'obwereere free card ye president agirina wano mu gundi ye alina free card okola kyayagala ku saawa eno alina ffe kati tulina problem tulina okubeera careful how you help him mwebani
abadde bagala kulwanyisa enguzi kubanga kati yajja kuga nti mbadde mugasirwanyisa nguzi kati afunye ekizampa ez'obwereere baminisita babano naye kyetutamanyi at what extent is going to move. Kubanga bangenda bano bonna abeebunyolo bano bonna baba wa mabaati kati bo bagamba bafuna kuge bunyolo kuyita mu Bunyolo affairs. I got it I consult banga bo bafuna from Bunyolo affairs naye kati ku ssaawa eno kwawula mbalika Bunyolo affairs Kalamoja sijja bazibuwalya nabo simanyi nga bana akikola kubanga minisita sinakumulyanga avaayo ng'ayogera naye yabaliddemu olukwe kuba minisita wamwe yandibadde agamba nti agano nawaddewa gewange kati abantu balowooza namwe mwatwala gaawa and politically kiyamba baopponents baabo nabo bakola ki obakuba nti ababbi b'amabaati bebabba Kalamoja era eyakwata ku mabaati yenna simanyi oba enziri erigwawo etya tajja kumuvuganya oza kuba MPs bwe ndowooza ajja kuba baminisita be balinako political responsibility ne disadvantage eri mu kintu kino if you divert things which no basimu eno kasimu zo kano obasimu ekibadde kigera n'okiteeka wali oli mu gavumenti taata kizo kutwaza emyaka 7 mukomera kale ne oba wagawe essomero toyinza kubba mmere ya neighbor n'ogana nadde njiwo omwana ekwayadde hangule koti nekusonyiwa kizibu nnyo mu buntu bakusonyiwa mu Buganda bunaalongo yekayira kizibwa okubba emmere n'agiwa abaana naye muntu yenna akasobba emmere n'ogiwa abaana bo wadde badde bateete bagenda kufanja bakusiba omusango era obeera mubbi. Kale honorable nawe tubuulire olaba otya bino ebigenda mu maaso baka ba parliament nabo boogeddwamu mu nsonga bali implicated mu nsonga eno naye ate Kikonyoga agambye nti kyandibanga kijja kubeera nnyo ku baminisita si babaka ba parliament. Webale nnyo mukulu Apollo ensonga y'amabaati teyandibadde nkulu nnyo kubanga waliwo ebintu bingi bibadde bikolwa mu corruption bisinga n'amabaati naye ng'ekizibu kye tulina ye procurement process eya gavumenti okugula ebintu bya gavumenti sente nyingi zibula bw'obanga olabye billions meka ezibula buli financial year in terms of corruption sente nyingi kati sebo twogerera mu trillions okitibwa biti kamera tugamba 10 trillions buli financial year 9.8 trillion nga zibula every financial year zibula si mbuno zibuze mu mabaati gokka n'ensonga endala gy'olaba eno ya Karamoja esinga ku mabaati waliyo n'ebirala kinyandiagadde nkubuulireko Prime Minister's Office ekola procurement y'ebintu bingi jukira Prime Minister's Office ye coordinating ministries zonna waliwo ebibagamba muno ababaka b'ebunyolo nabo bali mu mabaati bantu liwe bunyolo nawe nange ndi we bunyolo watwala ku mabaati 10 nagafuna ga Karamoja gebunyolo kati kiriwe kiti kubanga ministries bazi wa allocations bazi planning era Soroti bafune ebyabwe Luwero bayina ebyabwe Northern Uganda bayina allocation yabwe n'ebunyolo bayina allocation yabwe waliyo n'enkumbi waliyo n'amabaati waliyo ne kasooli waliyo other seeds ebyaffe biri organized bulungi kubanga ababaka b'ebunyolo minisita waffe yatuwandiikira n'agamba waliyo amabaati 10 noonya groups zino ezeetaaga amabaati era ababaka bonna bagenda mu stores ne bajjayo amabaati 10 ne bagagaba era tewali buzibu bwonna teri mubaka yajjayo amabaati 10 oba n'agazimba n'agakolesa ewuwe naye yagezaako okulaba nga agawadde abantu jjukira naawe olaba amabaati 10 gagenda kukola ki ng'olina amagombolola nga 10 oba olina amagombolola 17 nga nze Buyaga East nina amagombolola 17 kati mpa 10 ngenda kukola ki okiraba tegamala ne building emu bwebanga nina okulaba nga bwembawa bano bawa kataano wana 3 wana 2 tegamala naye nga point enkulu ennyo eri public court
public court oyinza okulaba nga ekiri munda oyinza okukiyitako naye nga abantu bagamba ki mukiraba obuzibu tulina ng'eggwanga enkolesa ya ssente eza gavumenti ssente tuziina naye nga ssente zigenda mu bantu abalala ffe parliament oversight function yaffe tugikoze bulungi nga bibbibwa ebintu nga bibula ogwaffe gwakugamba Apollo oli minisita kino okiteeseewa okiraba ne recommendation ya poliisi esigadde kola fwe jukira parliament yo tekola ki te-implementinga teteeka mu nkola ate ekizibu ekisinga kyonna kwe kuteeka mu nkola kyolaba kati abasinga bagamba kati president ali musanyufu nnyo kubanga kino kibaddewo nga mukulu ono akugambe kati ye president aseka agamba ha mulaba awo nkola awo nkola kubanga process zonna weeziri legal framework yonna weeri institutions zonna weeziri ezirwanyisa corruption kiraba naye lwaki ebintu bino bikyaliwo point eri balaba corruption nga a moral issue not a legal issue singa baali bagirabanga legal issue corruption yandibadde ekendedde oli alabanga morale oyo kyampisa mbi okubba omuntu owa bulijjo eri atulaba asobola okubuuza nti kiki ekyenjawulo ekiri mu nsonga eney'amabaati ekitaabadde mu nsonga endala zonna ebirala nga bibadde biyitawo ng'abantu babba ne tutabategeera kiki ekyenjawulo kiri physical kirabibwa kati bali babba sente waliwo ne sente obubbi bw'ekalaamu oli n'aba biliyoni biliyoni 2 biliyoni 3 naye tezirabika okiraba oli abbira mu mpapula toziraba kati oli bamuwadde amabaati 5 tukuba enduulu kubanga g'amabaati oyinza okugalaba kiraba olaba amabaati 12,000 physical naye nga waliwo ebintu ebisinga nno ebibbibwa mu gavumenti ebisinga n'amabaati kati n'obwe tugenda ku ekyo procurement process y'amabaati n'ebintu bya Karamoja byokka ebyembuzi n'ebirala n'olaba accountability yaayo embuzi ya 8,000 mbuzi kikaaki ya 8,000 kati gwolaba mbuzi yokka naye procurement process eri ku mbuzi olaba amabaati agandi batega 1,000 factory price kiraba agandi ga 1,000 ngena bagabala 7 naye kati lwaki ola procurement process waliwo sente ezisinga waliwo sente ezisinga zebabba gwolaba amabaati gokka ogamba babba amabaati oyinza okwesanga kyekiri kizibu nnyo naye nga waliwo sente oweekalaamu oli byabba okusinga ku ekyo okiraba kati procurement process government efiirwa sente nyingi ekitegeeza goleti kitutu yandibanga tali eka twandibanga twandibanga tumunenya okugaba amabaati naye nga ne ono procurement process gyayogerako waliwo eyakwata ebbaati ery'emitwalo 4 n'aligula emitwalo 8 oyo naye waali kati olaba ekintu kino oyinza okulaba ekya Karamoja kyokka naye nga procurement process eri wansi ne mu local governments yes sente zibaawo nyingi lwaki tufiirwa about 10 trillion jukira 10 trillion zandibadde zikola ki mu service delivery sente nyingi olaba eggwanga terina sente tuli mu bya covid effects tukaaba twewola nno appetite yaffe yakwewola eri waggulu nnyo lwaki tukikola twagala services olaba amakubo ge Kampala kalimu ebinnya waliwo ekinnya ekyakukola si ekyo ekirala nga bwe kikukuba sente tezimala olaba local governments kati ziri mu budget process babudgetinga million meka billion 2 billion 3 eriyo district mugenda kukola ki service delivery obubbi buli mu procurement process obubbi buli mu local government obubbi buli mu ministries obubbi bw'ekalaamu bwosinga lwaki ombuuziza ekibuuzo lwaki kino kigenze nnyo waggulu kubanga kiri physical okiraba waliwo ebintu bingi ebibula bwembanga nkubyeko time yo ekyo tebakiraba
nenga nkujjeko ekooti ensonga y'okubba abantu b'Ekalamoja abankuseere abantu kigambo kibi nno sibankuseere that is the truth mu Uganda Bakalamoja bali bubi nnyo okusinga ndowooza ebitundu ebirala byonna simanyi oba ekyo kiwulikika bubi nenga ge mazima amatuufu tebali bulungi kuba n'abamu badde bakyafa enjala mu kiseera kino kyennyini nenga ekyokubba ku bantu bwe batyo abannaku n'ekikulu bababyeko ki yes bababyeko mmere nayagamba okugula amabaati yennyini yasaana gena flying squad yes abantu bafa enjala yes area yaabwe yennyini eri too hot teetaaga kumpi n'amabaati for a time singa ddala planning nga oli genuine oyagala abantu abo wandibadde ebintu basobola okukola ki ebibayamba okuva mu bwavu n'okugenda kukola ki ba irrigation waakiri notabakwasa wadde ekikulu wa irrigation kyokka otegera myezi 3 bajja kubeera self sufficient mu food naye gulaki obagulira amabaati nga talina na nnyumba gyazimbye gyagenda kuteekako mabaati kubana amabaati ago gonna 90% y'amabaati Abakalamoja badde bagenda gatunda naye gandituuse ewaabwe kalinawe wenyininyini ayagalowoozaako gateekayo you are even a bigger criminal wanibadde ogenda firing squad so tubadde yite gundi China ayagalowoozaako okugalowoozaako kuba bali abantu kyebeetaaga kiki si mabaati Kalamoja ngagga nnyo kitegera mukama wange abantu bameka bagala eveeyo bakulembeze bameka bali mu gavumenti abagala Kalamoja eveeyo abantu ono balo bempoweri abatandika okusoma ne bategeera ebizibu byabwe bajja kutanya nga ba MP babatawanyiza ba MP kibatawanya kuba basoma ave Kalamoja Abakalamoja babako ebyabwe binyoggolodi babako biki uranium biki kwati bakanakola ki they are not empowered okusoma what you need to do in Kalamoja nawe kubasomesa neyaleeta ekirowoozo eky'amabaati g'Ekalamoja asana flying squad amusobola okukyogera ku TV yagundi yani badde agenda ku flying squad ye nga ye okusinziira ku President Yoweri Museveni agamba nti ensonga erimu security it's a security matter lindako agamba nti kuba amabaati gano babayita bakalachunas yes aba warriors abo nga bagamba nti singa tubawa mabaati ne bazimba obuyumba bw'amabaati okubeera ku pastoral life yaabwe era ey'okutambula nga batambula babeera ne permanent home babeera ne permanent home omuze guli ogw'okutambula kubeera nga obulamu bw'omuntu bakyuse kisinga obukuki basinga okwetaaga kubeera permanent home kwenda sente za kulya anti bakibasomesa bateeka nti babeere wamu abo okusimamu mu meeting tukuwadde embuzi yes beerawo n'embuzi embuzi esinga obulungi okubeera Kalamoja n'ekituufu omuntu abadde alunda ente bulamu bwe bwonna gonotanga okumuza mu mbuzi ono talina nte talina kyayina alwa oyo Kalachuna ne embuzi zinawangala yeeyo n'embuzi zoleeta zinawangala yeeyo sebo ey'entwale ebintu bye tulina okutunuulira okay lwakuba katufaana Uganda tetwetaaga siyole nnyo amaanyi bw'otuza mu ebyo biri academic abasajja bano abategeera ne bya billioni ze babbya ndi what have you kyobava ketutegeera akatono akaki ak'amabaati buli omu kajja okutegeera cross the board kubanga sente ezibbiddwa mu gavumenti kati oyo omusajja yennyini sipiika n'atwala yennyini ayisa sente mu parliament that's very very fundamental n'akwata emitwalo 3.5 wazijja atutteyo ng'amanya amabaati kubundi mu market gagula 3.5 n'agasula mu prime minister's office sente zammwe ziizo mugulemu amabaati mugakole ki mugazzi omusajja n'aba talina nansonyi n'amugamba nti agaffe wano ga 7,100 can you believe it mumu appropriating a sente your head yennyini teekayo sente zo bagula amabaati naga nti kati nga gali bagonoonye katugende tugula amala tugazeewo ogenda otuuka nti nyaba agogo gamba agesa tunekisige tutunda fe tugatunda 7,100 bwe mba mwina oversight entuufu abo nabona kati mwandibadde immediately wa speaker yennyini bamubbye ng'alaba not anybody else okiraba kirungi nti yasinga twamulabye nga ye yakuteekawo obukiiko anti problem eriwo endala alina akakiiko ka parliament nina problem nako yateekako akakiiko n'ateekako embeera yasooka okugamba muno amabaati ng'akomezaawo kubanga saategeera muno kyali bwekiti anti kati problem gyalina embi kati manga nnonyi motoka ye nga baginzibyeko ssebo
Ninjinonya nijisanga eri mu lujja lwa Salt TV. Salt TV ino okunyonyola. Tebaba kulonza lonza. Tobuuza nti ate eno kati nga badde bagibyeko n'ebyuma kambizeeko. Bajoga jja biza oluvannyuma. Naye nsooka musawo gw'okuki? Kati problem gyayina ennene. Secondly, akakiiko k'amateeka ka Parliament. Waliwo paati gye nabye nga atinako tekali fair kimala. Kituutu yabagamba ebintu ebimu gyabyogera mu ki? Mu kamera ndowooza. Is it not true? Yabasaba. Yes. Kakati already eno isi emunoonyerezaako. CID emunoonyerezaako. Ate mwe muyisa ayogerere mu public. Abawulira amazima. Ng'ate amazima gano gayina kubeera taken against her. Ba CID bewulira. Kikonyuga ine ensonga. Kakati ekyovola yewe yagana okwogera ate mu mwennyini. Walabikanga waliwo akakodyo. Lwaki wajja mu kakiiko kammwe n'agaana okwogera ne muhandi ngova ku CID yammwe ya poliisi ebiri tugenda okuwulira nti ate alimu bamusibye mu police station. It has never happened in Parliament. Ebintu by'amabaati. It has never happened in Parliament. Omuntu wadde gundi wano CID yaabwe mu Parliament. Ate bano bamudusa misinde ne bamutwalira ababoosi baabwe eri ize tuno tumuleese enkya mumutwale mu kooti. Those things are complicated. Ensonga eno ey'amabaati nzibu nnyo kuba nzijukira ne Oweekitiibwa Anita Monga agamba nti oyo yetiko musalaba gwe atuveeko aleme tukola ki kutuleeta. Twawulidde ate abamu abawogera maybe bina biri mu ango nnyingi. Twawulidde nga Speaker Kadaga oba nono mukyala Nakadaama agamba namubuuzaako nanga biteeke mu buwandiike. Tolowooza nti waliwo n'abamu abamuleetera omutawaana nga bamusaba amabaati eno ebbali n'agamba biteeke mu buwandiike ne watuka okumubbisa amabaati g'abandi agabawe naye kisoboka. Bayinza kuba bamulagira. Kwa bodaboda baga twali mu cabinet. Singa uli statement ya twali mu cabinet tukyogerako. Which means bamusaba yena abera careless. Na ga ina mu munone banange shimanyi bali gali wali manji nyo mujje munone. Ali mu nyini nyini. You are accomplices. In a way. They are all accomplices. Yes. That ekiriwo ndowooza yo Parliament twagala twawule ekintu ekiri mu judiciary n'ekiri mu Parliament. Nekati kugoseko nsonyose wakitwale dumu. Kati bwachite mulaba nti already CID executive ekinoonyerezaako ne gundi. Ne musoka ne withdrawing. Muleme kuleetera abantu bano ba witness bammwe. Mutawaana kwogera kintu wano ayine kibalira wali. My principle ya separation of powers oyino gyetegereza. Andi ye nyingi njogera ko seba. Ye singa nnyo okutawaanya abantu. Ekintu kino kiri multi-sectoral kwegamba Parliament tesaatuula negamba mwe mukole ekyammwe ne DPP agamba kino kyange ne State House President agamba owaayi kino ekintu kinene nnyo mukole kino okiraba jukira nakugambye ne public court nayo court of public opinion naye ina my public court ebeera nnungi tetwala muno omwaka biki yo osalewo gamba kikonyogo tumukute akoze kino okujjako oba sentence bagikola batya waliwo omukwala wadangamba wano muno ekyo kiraba musango ogubadde kitwayinza oguwoza guno okumala myaka 10 okiraba nenga the spirit behind this twagala kulaba accountability sente za government zitambula zitya okiraba nga Parliament twabasooka okwetegeeza kino tukoze tutya ne speaker yasooka kuvaayo n'agamba why nze nali nange sibimanyi bwanga biri akalamoji amabaate gaago nga bawadde okiraba the first person so the speaker was very clean by principle kati uli ate mu mateeka ga Uganda zime be different angle of course wekigenda mu kooti awo banamateeka banamateeka bajja tuula balabiki makiriwo ekizibu kyo okwogera ku kintu ekiri mu kooti tekikkirizibwa tetwagala kudiscussinga nakutuka mu kooti kwabo kitutu yekagwe twogera anti kitutu ali okwogera issues nga ziri mu kooti nakyo kibanga tekikkirizibwa naye nga generally honorable generally bine bigenda maaso bitulaba omuntu wa bulijjo bwabiraba osobola omukakasa nti kati tuli bamalirivu tugenda kulwanyisa nguzi wekituuse kati nakugambye kano kantu katono nnyo
ku bintu ebibaawo mu gavumenti tesobola kubanga yentandikwa tekisoboka ku bubbi obuli mu gavumenti kino just kyakutandikirako nakugamba sente nyingi ze babba nga teziri za ng'osobola oziraba just transfer of cash ziva ku account ya ministry nga zijja ku account yo oba ku account y'omuntu omulala procurement process bw'obubbi obusooka kino kijja kubaawo ate kiggweewo president yagamba yateekako enkola eno anti-corruption court state house anti-corruption dc this one bulizi igg ekoze kino kwegamba waliwo system yonna ekoleddwa okulaba mbuno accountability zikoleddwa lwaki enguzi ekyaliwo bwebanga ezo system zonna weeziri ensonga eriwo tetunaba kifoola buno kiriligo ensonga eriwo tulaba mbuno si kyabuteeka Apollo okubba si kyabuteeka Musana okubba ekiri morale kiri ku morals okiraba kati oyinza bwonga toyagadde morals zange nyinza okugenda awala ne bazaagala okiraba naye ng'eggwanga singa tulaba mbuno nguligale kibi nnyo okubba sente za gavumenti ne bakukwata n'osasula oba ne bakusiba oba bipandibadde bukendedde badde ndaba ku corruption index ya Uganda n'olaba nga Uganda nga bweri corrupt ekyo kizibu nnyo mu service delivery abantu baagala services zitambula mpola kiraba sente zibulira mu bannayuganda njukira president yagamba sente zibula naye nga zibula zigenda within the country kati oli omubbi agamba after all nzibye sente nziteesengwa zange zaffe mawanga amalala babba batwala ebweru naye bano babba ne bazikolesa mu ggwanga kati oyinza ogamba maybe kirungi naye nga kibi kubanga services the intended purpose twakola ekintu kino nga twagala tukole amakulu ogamba tetunakubeera serious tetunaba kano kantu kabeerawo kajja kuvaawo nakugambe ekintu ky'amabaati si kizibu nnyo kubanga kiri physical n'amabaati galabika tusobola n'okugafuna kugazaayo tugateeke mu store za opium kyangu nnyo mwami Kikonyogo tetunaba kutandika wadde trillion ziri 10 ziri luddawa ezibula buli financial ya tulina okunoonya kikikulu n'amabaati busente butono mpulidde mbuulya mu ange endala ate w'amabaati ze musiba nnyo n'okusinga trillion 10 kubanga oba tolina mu plan nakyogera ku wano tomuntu nze gwebuka naye nibeera jjaki ng'obyako ekisambi ky'enkoko mu sefuliya n'olya byente owe nti wakiri muwayo ka chance na ababbi abanene alinga agamba babbe bingi kikoyaga agamba ababbe bingi balungi qualifying ekintu kyange kino omuntu abona bali mu sente mpiti minyo ze babbye billions abona ba minister buli mwalina billions somewhere ze babbye kakati bw'otuukira okubba kana akasembayo wansi obubi obukuze nnyo atukyalina bana ensonyi zakugwamu obukuze obubbi kyovola abyaka angamba batingaako ate bamusibana nnyo okusinga nonabbye ebbiri kubanga abbye ebbiri wakiri baga nti ayinza okuzizimbamu ennyumba naye gwe wabbye obuba togenda bukozesa ki teeza you are terrible but on another note atwogera mazima okutandika okulwanyisa enguzi mu Uganda kino kiyambako ekintu kimu oli atanakutandika kubba nga ava mu ssomero kakati ayitoga sigenda nenziba ne bansiba gundi gwasa emyaka 8 ku baati bokka that's the beauty in it wao bakusubira billion baga nti musajja adabye nnyo naye bakusubira obubaati so mulima akalungi akalimu ange nnungi ennyo oli aga nti bannange gundi tondesya bizibu wano basiba gundi ne gundi lw'amabaati 40 Minister Omulamba nasule ruzire na ku 8 yes amabati 10 amabati 10 tondesya bizibu bya kola ki bya kugabba ate tuvaawo tugende bayina omukisa ndoza kubanga ne PS kati yafudde bayino my court is no zibu bayino okuganti witness ali badajja mu court kati ye PS ye miss PS wagun yafudde sikulimba bajja chukolesa bano yagenzi kalana na evidence kubanga ne anda sekuda jaga PS yandagira
nkole bwenti byangunye bya Uganda okupita mu electronic bagamba lete ekiwandiiko lete ebbaluwa leta evidence anti kati evidence yetaaga IT expert bana Uganda asobola okuwandiika ebbaluwa nga gwe muwandiike expert nawe webali mu Uganda nga bote balia abagenda okeberube bote balia akati eri ye problem je tulina bonga tebalia sewo kanga n'omusawo guno tovola gwagenze kugenda wala kubanga maybe mwadde mu handi endala singa police kyokka yagenda ku investigate nga matika ose tutatuka anywhere kubanga nabo benyini bagala obulamu bwabwe bano ba mafia abera mu sente zino siba kuzanya high level mafia is a cartel okuba yingira muso maleka ba investigating yacho vwa omuntu kaya succeed okuba investigating Major General isoke yasoko kola gundi ya wanse eyo ne CID kwefunira amanya agajja okuwa technical gundi ne kuno okufuntula okukabala kwali kwani isoke wa state house at corruption kwa yitsimwa okuyinjirira aina yenyine akimaita amasa akamutunulidde manji nnyo tamala kakola nsobi hakati do you have the capacity office eyo kayoko kunonyereza ku nguzi ndinatuya bagamba lifetime audit mchabeti kameje yali agamba is it possible in Uganda practically atokera mazima tusobola ani anakinonyereza ababba banene nnyo abamu oyizo nokumulemera konga goli genuine sebo nogandi tujja kukiza bino notuke ekiro musajja na utayako gundi ku mutwe either stop here ya milioni zino 10 oboja fune ekizibu banja bafunye ebizibu sebo baba transferring ze wano olaba omuntu ali asinga okunonyereza na mu transferring ne wewunya nokwewunya oli ono minister gundi ono ogwanga togere mazima wewe yatambulira nga ali mu lista mugundi ali mu economic monitoring did do good job atogera mazima yakwata abantu ne lwaki bam transferring ali mu sports walobuze ekibuzo lwaki bamujayo ali ku TV program Omunnyokumakya lwaki kino bona atula wano amanya yateza tuwalizibwa atogera mazima yali akola accountability yateza kutuwalizibwa kino be andi musajja lwaki yavaayo kale Sol TV program Omunnyokumakya yegenda maaso agange zetusima polo tuline John Kikonyogo yamyuka omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC tuline honorable Eric Musa Nalali mbaka wa parliament achali yes honorable Eric Musa Nachali mbaka wa parliament owa Buyaga East tunulidde ensonga y'enguzi n'obulyake mu ggwanga Uganda tetuusewa mu kiseera kino tuli bamalirivu oba nedda tujja kubanga tufuna obubaka bwo mu dakiika zino zisigadde 5 sindika ka message ku simu yaffe otubuulire ebigenda mu maaso gwe obiraba mu ngeri ki bigwerawa bwe tubanga ne Minister Lugorobi naye wetwogerera kyalimu lwabadde lwaleero lwayinza okujja mu kooti leero mpulidde nti waliwo abantu abeekalakasa ekayungu ba demonstrating bagamba omusajja waffe talina buzibu anti batandise bonna kino nga kijja kuba kibi nnyo anti problem gye tulina omuntu yekayinza okulwanyisa enguzi successful mu Uganda nga yagadde ali ogwo General Museveni ngasazeyo naga nti from today onwards ali enguzi sawuliye enguzi ekoma mu Uganda in one day kati nga bwe yagambye ku kino tibweyaya ku mabaati ajja kusasula mu ngeri yamanyi it has started working nebina nga abamu bajja kubasonyiwa ate abalala baleke kati yasalawo oba yagatunkoli bwona enguzi tujja giwona obanga agamba nti President Museveni yasibye enguzi wano mu Uganda bw'oyogera bw'oti yes kubanga twamuwa buli kimu simusibi yakwekwasa tumuwa sente ezikola byonna tumuwa sente za police President Museveni yagamba aba minister babbe si abagamba okubba si abagamba okubba agamba yayina oyinza ne ayina instruments zonna esobola okumuyamba okulwanyisa enguzi make it so costly kuba mafia bogambye ababazibwe nnyo bwe bati anti kadi make it too costly omuntu okubba ekintu kyonna ekyo kitesa amateeka wano bateeka amateeka mu parliament singa tutekawo mateeka ensi eno efuuka anything nga buli mwakola kyayagala tutekawo amateeka kuziyiza yes kakati ye alina capacity ng'ayagadde okukiteeka mu nkola neba nga abo nabo yita ba mafia naye bagaitwa bakwata ku sente nja gwenkwatako ajja genda mu kkomera teri atakomera nga mafia
Honorable nawo okanya ne kikonyogo nti President Museveni bw'asalawo enguzi gwewe gwawo. President Museveni nga fountain of honor yalina obuyinza ku bintu ebisinga bw'aba agambye kino kibeerewo kisoboka naye wabuuzize gundi point eya Bugoloobi mu constituency mayinze ndi constituency related abantu b'e Kayunga bagamba listi y'abantu abakwatiddwako ku mabaati bangi lwaki munoonyayo kitutu ne Bugoloobi ate abalala temubakutteko kati lwaki temugamba mwenna mujje lumu anti babba lumu bubanga bwali bubbi kyali buli omu yena avunaanibwa kati that is what is in Kayunga okiraba bagamba selective prosecution nakugambe legally singa ekintu kino tukikolera mu argument yaffe ya legal kyangu nnyo okulwanyisa naye bugamba nguno mpisa mbi okulaba amabaati g'ekalamoja ng'ogatuusa e Kayunga eyo mpisa mbi si mpisa mbi kyateeka muno oziza omusango okukola kino awo kikyandibadde ekikulu abantu b'e Kayunga tebagamba nti Honorable Lugoloobi talina musango bagamba nti n'abalala nabo lwaki tebakola ki tebakwatibwa kyebagamba n'ekyokubiri bagamba waliwo omulala ayinza okuba nga babalwanyisa baliwo mafia style you are fighting our own nti omuntu wabwe yandibanga you are fighting our own exactly naye lwaki gwe mafia awusikiziganya nabo angeri bw'oba wemanya kati ffe tuli mu opposition kyosooka okukola mu bulamu bweyakuwangalako mu opposition ogezaako obutazamisanga as much as possible kati gwe nyini okimanyi nti waliwo bamafiya bakulwanyisa lwaki ogenda mu byamabaati binakuleetera obuzibu there's no defense yajja mu government n'atwala mu district ye anti eyo impunity eyo kati gye bapanishinga Lugoloobi mukwano gwe nnyo ng'omuntu bedde ku mpewo emirundi mingi naye ensobi gye wakola ku level y'omuli deputy minister how can you go into that small thing n'ogazimisa ebigundi byo that's impunity of the highest order akati awo ab'e Kayunga bongera amaanyi mu demonstration okudimandingana batwale mu kooti naye tebateeka maanyi malala nti ono nga tukyali bato batuyigizanga ekintu wane waffe nti omusango gw'obubbi mubi nnyo nga tukyali bato batuyimbira oluyimba olwo ti newaba muganda wange bamutwale newaba kitange bamutte in fact ozikutta then nga tebiri mu bino byagundi kakati buli wabakutte mwami Lugoloobi nga byamabaati nga ddala mutufu yagateeka ku kizimbe wali ab'ekayunga batuleke ate batuleka badimandinge fe kidimandinga nga opposition for a long time batwegatteko kakati bongere protest nti buli yabbye ku kintu kyonna kyonna bannanga akole ki agende ate ngakitukere ku level endala weyabba nti wensanga minisita wali nga oba yabbye ekintu nga nsobola nomukwata physically ne mutwala ku poliisi nti ono yabbye ekintu kyaffe ekyeggwanga ono agamba nti nze Kamugisha Toofa ndi Jinja president yasalawo olaba amateeka ga covid gakola lwaki ebirala tebikola obuvunanyizibwa alina bungi butereevu tuyitaayita mu bubaka obwaba tulaba eyo musobola tutegeeza lwaki bino ebigenda mu maaso kiki musuubira bino ebigenda mu maaso tulina n'eddakiika ziringa 3 zokka ezisigaddeyo ne kansijewo ne buno. Thanks for the show. Now we say that corrupt ministers are panicking. At least the panicking. He wakiri tension yeyo kati ba minister batiddi batandise okukankana tension yeyo y'amaanyi naye nga bwatwakugambye kino ekintu kisinga ku ekirungi mbuno anti-corruption ya State House yali eteese ku tension almost every government official naye nga action yaliwo naye nga aterabika bulungi eringa eri physical naye kino nga bwokiraba okukwata ku jangu okole accountability y'ekino ekintu there is hope olabanga there is something being naye nga bwe nkugambye kino kigenda kuggwa nga tewali kyamaanyi ennyo waliwo sente nyingi empitirivu ezibula biva mu kiseera kino
Okay, I agree with Mr. Chikonyogo, not only in corruption affairs, but in everything concerning obulungi bwa Uganda. Bannange. Ono Kavuma, ye Kavuma Aaron, NRM media activist. Akiriziganya nawe, muna NRM. Ntisimu kino kyokana yate n'ensonga endala zonna muyina engeri gye mukanya kirungi agyemu distambuze tuli ku bulungi bw'eggwanga ku bulungi bw'eggwanga first of all kyekikulu ekisinga all of us are Ugandans kyekikulu ekisinga naye ekikulu abasajja ana abakola mu bintu gundi abantu basinza okubba ssente nga twogera mazima si ba politician but technical people nakugambye obubbi bw'ekala obusinga lwakuba bo tebalabika anywhere ate bagezi nnyo balina engeri gye bazizika ki ebintu byabwe twetagamu forensic audit tuve ku bino ebya auditor general byakola nze auditor general ndabanga naye akola ku surface ennyo tagenda deep nalabye mu mawulire juice munene ezemu okukola audit ku public servants ku bakozi ba government public official ngegenda kuddamu okukola audit ekitegeeza emizimu mingi egiri ku payroll naye nga bagiteekamu emizimu beeboyogeddeko ba technocrats okujjako nga Katonda n'atusindikira abamalayika okuva mu heaven badde banoonyereze bagundi abo bakoleko audit. I don't think there's anybody in Uganda today who can have the capacity okunoonyereza civil servant service. It is so grounded and the extraordinary rich. Ogo balemeddeko basobola okuwa biliyoni 10 ne bazisonda ne bazisondamu bonna ne bazikuwa bate wetutuuse tuleke kiri very difficult. Ekigambo ekisembayo Chikonyogo ne honorable muwunzike program tusigaze eddakiika mmeka esuubi kati bannayuganda liriwa oba munnayuganda atulaba yakola eki mu kiseera kino ku ssaawa eno akola ekyo bakoze ku mabaati mwetutandikire ku bisono ebitakunyiga nnyo kujja nawaka wakiri wogana ku mabaati gokogenda amabaati bagabbye tufune ishu endala naye tugyesibeko sa tusobola okwesibako ishu buli ndesebeka ishu nga mukaaga netugamba nti nakino oluguudo lwaffe balubbye. Do you know Uganda has the worst middle oluguudo luli wakati w'ekibuga olusinga obi mu nsi yonna. Kampala honorable Kampala road is the worst. We go to the route honorable dakiika nawe eri but nobody cares nenga buli omu wayita tukole ki omuntu owa bulijjo atulaba akole ki mu kiseera kino kula nti oba oliawo tumalawo enguzi ekisinga mu byonna omuntu wa bulijjo okubeera nga anoonyereza asinga kino lwaki kikoledda bwe kiti gavumenti lwaki temukoze bweki gwe leader waffe politician waffe lwaki okola bwoti ne bwoti pressure ebadde eri mu bantu singa pressure eyo bagissa kuffe ba service providers ba politicians ne ba civil servants wanga national values zezibulamu olaba omusajja wa NRM yebaziza wa FDC kwekyo tuli ku values eggwanga lyaffe Uganda litambula litya singa values ezo ziba mu bantu ba bulijjo ne bagamba ekyo tetukyagala twagala kino tunulire ekirungi ekirungi kiri kitya singa tuteeka amaanyi ku ekyo tuba tulowooza Uganda yaffe egenda kuba nnungi. Kale ndowooza Chikonyogo ugambye otya kigambo tuve ku mpewo bayamba mbebaza nnyo mwena abadde batuwuliriza ssebo naye nebaziza ne Muganda yombadde simulabangako MP naye singa ba MP bano spirit y'ogwenyino gitwala n'ogiteekamu bannanga 30 mu parliament ne mutalowooza kwegaggawaza kyokka kuba balinda bulinzi ogw'ekintu nga kino banyigiriza oli ate bamulyemu akasente nawulira dda MP ng'akyogera ku gundi ku floor ti akakiiko kaffe kano kasaba enguzi yennyini nga yakyogera yali honorable Alex Ruhunda nawulira n'amatu gange naye ne mukirekawo ne mukizibaziba mpola mpola so mu nsi endala mwandibadde muteeka ku kapeti mutwala mu kakiiko asobole obbabuulira abakyamu abo sibula honorable abantu bewaffe Apollo nzikiriza njogere olulimi lwange dakiika emu abantu babuyaga East Nywena Kagadi ngonza kubasiima muno abokuhuliriza kano okulola Sauti TV bujunaanizibwa bwaitu bwokulora ngu twalola accountability y'abanungi kandi abebembezi twakora okubaliira okulungi kandi n'obuli bw'enguzi twabahambya omu district
yakagadi na bunyoro yona kurora bunyoro yaba yayangasana buli bujunanizwa bwayitubwawo kandi bwange mwebale muno okuhuliriza kale alaba Soul TV program Omunnyokumakya tubudde ku mpewo naye obisegaleko tegere Manchester yakoze etya Arsenal yakoze etya sigala ku Soul TV kuba biki ebikyajja tubasiibudde musibe bulungi mwera